So nole songa abantu baffe onaku lwaliro nzize mulala mukko Rockie manchi enkoyi kikyate nkoyi abantu abatijja ne bannabyabufuzi abawujji b'obunyama kubanga lero sijja kwogera ku kirala bw'obanga munnabyabufuzi omusuubira abantu balina obuzibu mu nsi yaffe Uganda olaba abasinga okuba bannabyabufuzi olaba abavubuka abeetolodde bannabyabufuzi abo baagala amugulire emmotoka amugulire essimu azimbire maama we ennyumba kakati bw'aba tabikoze okwanjula ali omu bw'ati kati bw'aba tabikoze ng'alyoka atambuza akatwa musajja talina makulu kyekisooka ekyokubiri nkoye abantu ba bulijjo abaagala omwenge tewali kyonoonye politics wa Uganda nga bwe bagulire omwenge okulonda n'okubagabira obusente 10,000 okulonda kati waliwo n'abakazi abamu waliwo gwe nawulira yagulira abakazi boarding ne bamuwa akalulu kati nzize ku kifaananyi ekinene kati bwe biba byagala amazzi masannyalaze n'amasomero n'enguudo ennungi ebituwogganira naye nga mu kaseera kali obuntu obutali mu makulu buba malidde obudde gwewooti omuntu akalulu akubagulidde boarding mbukubanga yajja mu meeting y'okwanjula naye ng'ate bw'onoogenda mu ddwaliro nga tewali ddagala ng'otuwogganira yakugulira boarding kati yagalidde eddwaliro alyogereko ddi yakuwa boarding yakuwa walagi n'olukumi bakola ki lwe yakuwa kati bannabyabufuzi bano be tuyina nayogeddeko nabo ne baŋŋamba abalonzi batukoze ebyo okategedde nti nze nonde Rockie okubazina bulungi amazina kakati akayimba akaliko kinnawolovu si bwe kiri nkuwulira kakati agenda okusinga okuzina kinnawolovu ayinza otwala akalulu bajjamuwa akalulu ekyo nakyo kikulu okuyingira ku stage wali omubaka n'atandika okuzina kinnawolovu naddira bakansala bapulezidenti oli n'asiba kooti mu kiwato n'abazinira kannawolovu okategedde akantu olaba kakati bano abalonzi nze kibula nagamba nti saaga byakwesimbawo sibisobola oli anywedde bwakatawe bwajja bwakuwunyiza omukka tayinza nakwegulira kya misana bwakuvuma nze nga nyimirira ebyo mbu simanyi mbuze kwesimbawo nze ovumenzi twekuba bikonde nze siri ku ebyo akumumanyira kubanga we are not voting ideas tetukyalonda birowoozo ate bano abalonzi ne bw'obagamba tebawulira kyogamba kibagwana anti bo bagamba katulondeko n'oli aliye nawe oliddeko katuweeko n'ono aliye waliwo munnabyabufuzi gwe sijja kwogera wano bamulonda out of excitement ne bakwata essimu mwami Lubowa ne Rockie tubaagala nnyo mweba nnyo tuweereza kakati oluguudo lwaffe gundi tatufuddeeko oli musiru wali olonda olaba because you voted out of excitement bakulimba n'obutini n'okyamuka kati mugume kakati nyabo bategeeza what are you going to do in the next 5 years whom are you going to vote bwe munaalondanga walagi simanyi kinnawolovu atuzinde bulungi amazina kikuba okitte simanyi gundi aziika nnyo yatugulira ne boarding yatugulira n'omwenge mu kuziika temujja kufuna bakulembeze bansa because ebyetaagibwa mu kitundu kyo gwe ng'omulonzi bingi nze najja okulonda ku main street awo mpozi olondera wano awo ennonde ku main street ogusajja ne gujja Lubowa mpeera gundi akalulu konze mwekaaki akoze eki agenda mumanyi tayina kyagenda bakolera waki muwa akalulu Lubowa tukwegayiridde tuwere kansala gundi akalulu mwekaaki explain to me programs ziri zitya zikwata ku muntu wa bulijjo ewaffe tulina kansala sentamu mumanyi kansala sentamu webuweekula mumanyi sentamu wa nuupu sentamu akoledde abantu bebuweekula sentamu alwanye kuki ku nguudo nti si yazikola naye bw'atuuka mu kanso ateekawo ekibeera sentamu lobbies ateekawo ekibeera sentamu kani lobby sentamu mumanyi gwe webuweekula mumanyi ontegedde gwe nkuwulira jamaa wa chairperson waffe namuwa akalulu waki chairperson jamaa wa namulonda nti alwanirira nnyo muntu waki owa bulijjo naye mwe mutulonde abazina binnawolovu gwe mulembe ontegedde kyentegeeza nkuwulira siga nze olimba nalovu ndwagala naye kyentegeeza ntegeeza bazinyi abaluzina bano ba MP bamwe bakansala bemugenda tuleetera mbwazina bulungi amazina ontegedde akategedde akantu ako nkuwulira kati ne wabeerawo buno bupikkerere obuwerekera abakulu bupikkerere obwo ng'oyagala okwogera n'omukulu mb'osooka laba ye kakati tuli kuki
bannange emitwe gye mutambuza kandowooza kati girimu amagezi mutandika okulonda abantu nga muli serious. How can you vote someone to go to parliament but cannot express himself or herself in English? Agenda kuteesa ki? Musindise mubaka. Mbwe twalonza omubaka agenda mu parliament tuteeseza. Bateesa mu Luganda balusoga. Neba ne bantu mwe mwabaaki. Akatumulonza aliyeko kati musirike. Mulekali. Musirike. Mulonde abantu abensa. Abana amanyo obulumi bw'ebitundu byammwe. Amanye ekigendererwa lwaki abantu be bamwesiga ne bamuwa akalulu. Iba nange Uganda. Mukira tulondera ebintu ebisirusiru. Mbu mwagala kasente. Sina kasente. Mbu aliyeko. Ono yaliddeko n'oli aliyeko. Abantu basanyise eggwanga nti gundi aliyeko. Simply like that. Musanyise eggwanga bwe mutyo. Just like that. Ate ne batubibuulira n'ebeera mu mayumba gaabwe nga bitandika kunyiiga. Munyiige. Nze ne bwe munanyiigira. Mbabuulidde mazima. Muddemu amagezi. Ne mujja kusigala mu biguudo byammwe ebyo. Mujja kusigala mu birwaliro byammwe ebyo. Kubanga amasomero nga gali gatyo. Tugumira. Nze Lubowa nagenda ku Rockie twali mama we yalwa. Story eyo nagikunyumiza. Eyo musayi. Kati gwomanye obulumi bwenjogerako. If you cannot vote omuntu asobola agenda kubanga alobinga n'okubanga asobola okuteesa n'okubanga ategera budgeting process nolonda kansala kati kansala gwe mutulondera asobola okuinterpretinga budget gundi asobola okuvunula budget asobola n'amanya nti no percentage eti batemyetemye bati zino sente zidda wano zino zidda ku mazzi zino zidda ku nguudo abasinga bakwata bwa bipapula ebyo nga zawaka mwe mukwate embizi zammwe muzirya amatu temudemu tumanyi bali amatu ga mbizi kubanga ekinyiiza ku bantu bano ne bw'obigamba ku radio nti mulonda bubi tebiwulira era olyakunga Lubowa Kyemba oyogedde babiwulira ne mutulondera ebisajjasajja n'ebikazi tebina kye bisobola kukyusa ku kitundu kyammwe ne mubitulondera ne mukuba n'emizira because I don't believe in political parties nze Lubowa. I believe in individual merit. Oli oba bali mu kibiina kyajjidde mu kibiina naye ali n'obusobozi eyaleeta bya pate yankola bubi. Omanyi nti abantu balonda bulonzi muntu lwakyeya kya kibiina. Kati oli ave n'agamba nti ne babanga ayambadde kaleesu nga ajjidde mu kibiina kino mulonde bulonzi oyo muwabo we nsobola okuddamu ebyo ekisiru akadde katuweddeko oseke zigamba leero mbadde mukambwe mukko lwa nsonga abamu ku ffe tukooye tulondera ebintuntu kati tugenda kulonda ba MP essaawa etuuse bagenda ne bakyamuka nze ozina buzinyi mazina yenze gundi era yenze gundi gwe sooka oyogere ensonga mu luzungu tulabe zogenda okwanjula yeyo andi mu parliament boogera luzungu teboogera lusoga teboogera Luganda tubuulireko onoobisobola onoosobola okweŋŋanga abasajja bo mu parliament ensonga zaffe ziyitemu oba ogenda kulya bwa mmere eyaleeta bipate bino yatutta tuva ku bantu ab'ensa naye olwokuba tajjidde mu kibiina ky'okkiririzaamu nalengedde yakubisiza akafaananyi nassaako Bobi Wine nawe neyessaako I found this gentleman nenjogerako naye mu luzungu nabo baalisobola yakubye embogo 18 89 akasirise nnya NBS radio embogo 18 njagala kubeebaza abatuwuliriza nenkujjukiza nti zanya akazanyo ka NBS radio bingo osobola okuba nga ofuuka omuwanguzi nyiga star 297 star 2 hash teekamu 10 onyige pin code yo awo nojja kuba weetabye mu kazannyo kano manya nti PM Gaming be bakaleeta ate nga regulated ne bannaffe aba Uganda Lotteries and Gaming Board mu mbeera yemu nkujjukiza nti NBS tesobodde kusigala mabega mu kuwagira Smart FM mu kiyitibwa Smart Swag egenda obeerawo ng'ennaku z'omwezi 21 lwe lw'omukaaga luno ku Mayors Garden Chairman's Park negonywanga biki abera Chairman's Park ngagenda ku showground awo mu miti awo so mujje tubeerewo ffenna tusanyukire wamu twagala kubajjukiza nti Painted Capsules weziri nnyo katalo omugongo gukuluma binywa bikuluma mutwe gukuluma genda ofune Painted Capsules ne Jenna Cough Syrup akolebwa Professor Ogwange yakola Covidex batuleetera Byolaba Byendaba program tugimaliriza nenga tumaliriza owuleke gamba olemezaamu mu mbogo kati
Kati kiswa kwogera luzungu mulonda kyaki. Kigenda kuteesa ki. Kutuula amabage okubanga bwa mu ngalo. Nembu kizina amazina. Kukuba mu ngalo. Abanyo kuzina amazina. Katugende. Naye nja bivume ebisajja abalonzi mwe bennyini ngenda kusooka bassaamu magezi. Ate omunamze ne munkyawa ne bwa Lubowa Kyemba twakukowa. Nze okunkowa si ekikulu. Okuwulya Kyemba gamba kye kikulu. Programu yo Evening Drive lyanda kulyanda mwavulira amawulire sawa ku sawa.